Baze Kato Yalama nagante tuwanguyo muzika si musiramu bulijja akiŋŋamba nti Honorable nkwagala nnyo naye ebyo bye muddusa abantu ebyo byammwe tonzirusa nja kwekyanga nja bafuukira ettabu. Yalama full week n'abaana baabali ebweru basobola okubeera nga weebali. Yafa alamye nti agenda waba afudde aziikibwe oluvannyuma lw'ennaku 7 n'okusabirwako ebibaga tuba tukiriziddwa kye twagala ayina ogenda ku parliament ekyalina okugendayo ekyo kyo bamuteeka ateeka okugendayo tulina okugendako ku National Theatre ngaba artists. Abooluganda lwa Kato Lubwama wakati mu nnaku boogedde ku kufa kwe era nti agendedde mu kiseera we babadde basinga okumwetaagira. Olwawo nnyo okusanga omuntu alabirira muganda wa mukyala we n'atulabirira ne tugenda ne tufumbirwa n'alabirira n'abaana baffe ngera abaana baffe abatwala nga babe. Abadde ddereeva we Julius Domba ayogedde ku mbeera gye yasembyeyo okubeeramu n'omugenzi nga yamusabye okukomya okukasuka ebikonde mu bbanga kubanga biyinza okumuviirako obuzibu nga yeepikira Lien Skin. Wambaliriza ne Kato kasuse nnyo emikono omutima ogwo gugenda n'aseka naga papa wendi. Abadde muntu ali soft nnyo omuntu alina omukwano ayagala abantu. Mu kiseera kino bannakibiina ekya Democratic Party batadde bendera z'ekibiina mu maka g'omugenzi nga n'abakungu basi bakyagenda mu maaso okugendayo. Agamba nti kukyala kigenda kuyamba ati tugende tubisome balekerawo okutuyisaamu amaaso era zinateeka signature ku mpapula ze ezamutwala e Makerere nga byonna abikola kulaba nti ayongera ekitiibwa mu ferudi eno. Amutendereza olw'obuyeeya bw'abadde nabwo era nti bagenda kumusubwa naddala omuzannyo gw'ogubadde omunyuvu. Kyakoze abanajja abatereddewo eddaala ku banasobola okukola ki okulinnyira ate okweyongerayo. Ashraf Semwogerere naye alambuludde ku nkolagana ye ne Kato Lubwama okuviira ddala mu myaka egy'ekinaana bwe batandika katemba. Twayingira Black Pause olunaku lumu mu 86 ne tutandika Diamond Ensemble nga tuli ffembi ne tukola Kupa Theatre nga tuli ffembi. Agambye nti omukwano gwabadde nagwo tegugambika nga yatuuka n'okumulonda abeere kalabaala we ku mukolo gwe ogw'okwanjula era si wa kumwerabira. N'okugenda okugokya mukyala we nze nali best man era nze newaddeyo wadde yagenze naye nze nja kukola gundi ekitabo ekikwata Kato Lubwama. Ne bannakatemba abalala okuli Ruth Nalubiri okufa kwa Kato Lubwama kubalese Amaziga era bategeezeza nti babadde bamaliriza n'okukwata ebimu ku bitundu eby'omuzannyo omupya. Tubadde tutegeka omuzannyo gwe bayita Ceasefire the dinosaurs. Mbadde nzannyanga mukyala we. Mu balala aboogedde ku Kato Lubwama ye Abe Mukiibi Nkaaga gwe yakola naye pulogulaamu ya Kalisoliiso ku CBS okumala ekiseera n'okuzannya emizannyo. Sala kugamba nti Kalisoliiso yakyuka kuva ku yalimu bw'ava yavaamu olabira ddala nti Mukiibi agamba nti Kato waafiiridde nga bateekateeka omuzannyo omupya amutendereza olw'obukozi n'obuyiiya bw'abadde nabwo mu kisaawe kya Katemba. Mu theatre tuba n'ebyenjawulo kati nze nyinza okuba nga simanyi kuyiiya nze ndi mutendesi kati ate ye nga muyiiya ate nga muzanyi Maria muwanasi ate nga mutendesi buli omu aba ne quality yakyo. So ye ate yalina royal gift ey'okuba nti amanyi n'okuyiiya ennyimba ate n'okuzitendeka. Mu balala abakungu bagidde Kato Lubwama mwe muli akulira abasawo b'ekinnansi Sofia Namutebi ng'amwogeddeko ng'abadde omusajja emmeketa ateetiriranga embeera eno ye yamuwaliriza okumuyambako era awaddeyo obukadde 5 eri ab'eŋŋanda. Ne gyali ndowooza musanyufu kubanga akoze yakkiriza nti mulwadde yakkiriza yabadde yakkiriza era ng'olumu amayinza okubeera ngamba munnaye nkyaliwo nkyali mulamu. Ne Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda akungubagidde Kato Lubwama gwayogeddeko nga munnageto era nti aludde ng'akolagana naye. Olw'okuba nti yakulira okodi Kampala yakulira mu geto zaffe
tubadde nga tunga nti ono omwana naga nti mulete tumukwateko ng'ate mu kansolinga akansolinga naye waako ng'example kinange nalinga gwe naye kati nenfuuka nange naliyako kasasiro naye kati ndi bwe nti bo bamulekwa okuli Conrad Lubwama bategeezezza nti okufa kwa kitaabwe kubalekedde eddibu ddene boogedde ku muzannyo gwalese gwe bagambye nti abadde agwesunze nnyo era ne beeyama okulaba nga bagufulumya. Tataffe agenzi naye omuliro gwalese tugenda guteekamu amaanyi. Udeko ya wayamu n'omusasi waffe Josephat Seguya kujenvuddewe mama ya mama bamita Nalongo Nakawunde Sebadduka ne taata omutugambye amanya taata wange Salongo Lubwama Senjabya Matia bonna baatema yakulira ku Martin Road mu Kampala gye yali abeera ne nnyina Nalongo ng'omulimu gw'okutunda amanda gwe gubayimirizaawo n'engenda odi campus ya secondary school gyewamalira namala S4 bwe navayo n'engenda ku St Francis mwezi 5 n'endekeraawo S6 second term n'endekeraawo kusoma baali bansomesa ebyekisiru tusoma babuuza bannange Napoleon ono gwe tusoma Napoleon Bonaparte Napoleon yafaddi musajja yali musomesa yali mu kiroli bamuyita okero nangamba get out in my class don't come back in my class never in your life to come back in my class never even coming near to my class no kolotia kyenakola okusoma nenkulekeraawo nengende wakiseka mukatale ntandika okutambulira obutaala ejjukira nali nazanya dda okuva mu 86 awo nawo nanzanya yali muweereza ku radio ya CBS okuva lwe yatandika mu mwaka gwa 1996 okutuuka mu mwaka gwa 2015 lwe yavaayo n'asalawo okuyingira ebyobufuzi abadde ali mu bizinesi y'okutunda obuwunga nga yalinako ne TV ya B24 eyavaawo oluvannyuma embeera ya street kwe yayigira okupambana ensi era bwe yali ku programu y'omuntu w'abantu ku Bukedde TV yagamba nti yatandika ebyokuzannya katemba mu mwaka gwa 1985 yasooka kuzanyira mu kibiina kya Black Pause eky'omugave Ndugwa kyokka n'avaayo mu mwaka gwa 1994 ne batandika Diamonds Assembles ng'ali ne Ashraf Semogerere okuva yagamba kyava ku mukama waabwe okugaana okubatongoza nga takkiriza nti bakuze. Bwe twatandika ebibiina bibiri Diamond Ensemble yatandika mu 1994 nga tuva mu Black Pause kubanga Mugave Ndugwa yagaana okutulika organizinga as grown-ups ng'abantu abakuze ng'abantu abagenda okubeera ab'amaanyi. Mu kuzannya katemba kwe yava okukola bandi y'okuyimba ya Diamonds Production eyaleeta abayimbi abawera oluvannyuma bafuuka abamanyi mu ggwanga nga Ronald Mayinja, Geoffrey Rutaya, Misa Kisemakula, Silver Kyagulanye, Maria Mondagire, Martina Ngume, Angela Kalule, Rebecca Jingo, Fred Maiso, Fina Masanyalaze n'abalala. Kyokka afudde akukkuluma nti bangi bayambye kyokka bw'amaze okubasitula ne basalawo okumwabulira. Kati abadde musajja atatya loose era ng'amanyi okulumba abayimbi abayimba ebitategerekeka babadde alumiriza okubonoonera omulimu. Tekujjayo bujjira okuba bakubye akayimba kamu nakwata ku zibu nenkola ntya ewunye mannange omutwe gunnuma biki ebyekisirusiru rubbish ntwagala abantu abalina wax. Bwe kiri maama bwe kiri nze sisobola kugamba nti kati wano waliwo abaana abalina wax naye omuntu alina akayimba kamu alina ennyimba ate nako kaalina yakopye kakoppe